Olamala gosanga gali abiri. Galu. Yonna mabira naye waliwo otuuka n'okutulamu. Kati vejinja. Sorry. Va wano erugazi. Yingire na jembe. Va mwaga mabira gasoke na jembe. Wala gamala go yingiramu. Ago. Wala wakatebe. Abakamanyi nawe ovuze motoka yo n'ogenda ojja kala. Kakala ki? Ka white keru. Kati akakatebe. Abakamanyi bakola ki? Bakamanyi kyova tusakasanga ko muntu nga amaze gatuulako. Bizibwe bagamba nti omugagga yagula amayembe. Galanise okutte ekyalo. Amayembe malala. Amayembe malala. Ate kati amayembe malala. Nze nagamba natukako mu nsi y'emyoyo. Era nze mbeerayo. Oluvannyuma lwa nnaku 2 mu mwaka. Mbeerayo. Manyi buli kikolebwa tusobola kunemba ku mijini, ku mayembe, oba ebimu ebitambo byammwe ebyo simanyi biki ebyo. Ebintu byabwe bimunaawuza. Byonna mbimanyi. Kati omujini gwe gukuwa obugagga leero ne waito emyezi 7, gibe emyezi 7. Niguba negutandika okunaawuza. Otandika okusaba. Okunaawuza oba okutegeera. Okusaba. Okutekawo ensonga. N'ofundikira nga wejjusa. Ate omujini tebagugoba. Omujini gwegoba gokka. Gwoba omaze okugugula. Oba gumaze otuuka. Kati nga gwe n'oguteeka ewuwo. Wegutuuka ewuwo gusooka waliwo kye bayita okunoonyereza. Bameka bani mikwano gyo, bani ab'eŋŋanda zo, bani bafamire yo. Negukufuna okunoonyereza kati bana atwali 10. Weguba teginaba malawo, teguva wooli. Omujini. Era gusobola okubatta. Weguba tegukusine gukusuula eddalu, kale gukubuzaabuza mu ngeri yonna. Kazi wange ki nenga alina ekyama kyekoze ki kyasirikidde nga tasobola kikugamba nti nina ekyenkozesa. Si kutabula bufumbo bw'abantu. Naye n'omuntu asobola okunoonyeza nga noga ne kituufu omukazi wange nze yamuwasa namwanjula ne mugatempeta lwaki tampaako kanjitwale bwe ntyo lwaki tampaako. Naye omukazi alina ekintu kyamuwasa ye kyakola ki kyatamanyi. Kati so ebintu ebyo gyebiri. Era omuntu oyo asobola okufuna omuntu amukozesa ate era bifundikira nga oluusi bye bajjeko n'abaagalwa baabwe. Eyo emijini gye njogerako bagusooka kugobawo omuntu oyo. Kuba emijini egyo migezi nnyo. Wegimala nti kati Nero yagenda okundeetera okubeera nga omukazi ono awugukwa anvaako, njikuwa ekisooka okuba nga kikugoba ku mukazi wo. N'omukyawa. Omusajja atafuna feelings zo, beera mu kuyambayamba mu maka, naye ng'ate omukazi ayala n'ekimukozesa ekiro. Naye ate lw'okuba tasobola kukigamba kubanga abakazi abamu balina okutya. Abamanyi wenna kiba omusajja agenda kunkyawa. Oli wademba okukkiriza, oli wademba okuwakana kuba ye ndowooza. Naye ebintu ebimu temuwakanyanga. Kale, okusinziira ku bibuuzo nekyonzizeemu, ndowooza kye nina okukola, kino kyo nagambe ngenda kikola, verifyinga emboozi yo. Ekyo kye ndi okugamba ekyo ky'oli okwogerako ekyo kye ndi okugamba. Verified. Okuverifyinga omuntu omukakasa. Ensobi gy'oli okukola kati egenda okuleetera ebizibu. Verifying nti nsisinkaneko bannamawulire kuba wagamba asisinkanako bannamawulire. Nabagoba owaliwo omwana gwe bayita Soda. Omulenzi oyo. Mumanyi mukwano gwange. Yafuna ebizibu byali bingi. Ojo omusisinkana omubuuzi oyo Soda oyo kuwakanya n'abantu babamuwabya. Era siba kubanga ndi muntu mwetoowaze nnyo eri emyoyo gino egy'emisambo nga bwe mugyogera. Yali awedde.
Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoloola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 227 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kuoli olunaku olwaleero tukomyewo ne life stories. Life stories bwe twogerera emboozi zoyinza okubanga wawulirako obanga waziwulirako ng'okula oba oziwulidde mu bukulu obanga oli eyo abantu banyumya emboozi nti ono alina obugere bw'ente ono akola ki ono omuti gwakola ki ono yazaala ennyanja tuze tuwulira emboozi ezo. So life stories eno nagiteekawo okunoonya obutuufu ku mboozi ezo. Tuzze tunoonya waliwo season we natandikira nga tunoonya abagamba nti bazaala emisota bazaala ebintu ebyenjawulo ebyo. Mbadde nabiteekamu ko break but I think abantu bano abagenda mu ggulu bandeese okubeera nga nziramu okunoonya emboozi zino nkakase ziri zitya. Mabegakawo tubadde twakakola story y'omwami eyawasa omusambwa. Nzize mpulira emisambwa era twagitaddeyo naye nga bulijjo pressure emboozi eno yafuluma yayitirira so ne tusalawo nti kale kadde mu kamera batinga temumulaba. Nalabyeko abateekamu feedback nti baali bamulabyeko baali koye okay. Sebo sooka obuuze kuba kulaba omulundi ogwokubiri ku Focus 360 tutandikiraawo mpola mpola. Nyongera obabuuzaako mwebale nnyo okubeerako abafollowing omanyi si muntu wa internet era bino ebintu siwanyo budde kubeera nti mbirabe. Ndi muntu abeera mu bintu byange eby'ensozi okubeera nga nyamba abantu abalala naye ababeerako beebale nnyo abeebala ku following abeebala kubeera nga okola ekintu kino kyokola okubeera nga abantu obamanyizisa. Omanyi abantu abamu balina bye batamanyi naye ng'ate okola kyamweri nnyo okubeera nga obamanyizisa eri ebyo bye batasuubira kubeera nga bamanya ate ne bye bamanya ne bafunamu ekyokuyiga. Ku mulundi guli emboozi baagiraba naye baleka ebibuuzo then ne baŋŋamba nayogera nnyo kirabika waliwo ekinyusi kyokyatuusa era mbadde nkunoonyeza bbanga oddemu ompa obudde neebazizza nti ozeemu n'ompa obudde. Ekituufu kiri nti we twakolera luli ekintu kye waleeta
baatofoomulawo ekikyenaleeta enfudu eyajjanga tukola luli mu show sinze yagireeta n'ekito kye nakikunyonyolako out of camera yes nega nti nze bampa keya mu njogere y'abantu nti bakuwa keya balina okutekinga keya gy'oli nti bwali budde bwakufunamu kyakulya bwe mbasiridde tubakola abantu betugabula oba tubakonyeyo tugabula bintu ebirala kubako okukiikirira nze okulya kwange kati nno munnaye bwe twakolera baŋŋamba Nero okola naye omwami oyo tadda kye yaleese wano yatutiisizza but anyway tuzemu ne tusisinkana wantandikire mu bibuuzo ntandikire wa emboozi wagirabyeko comments nze sibiraba si muntu wa internet actually okusokera si muntu wa internet nnyo nze nkola ku bulamu bw'abo abantu abankubira ab'enjawulo nembako engeri gye mbayamba mu bintu ebimu oba ebirala n'okubagaidinga kubanga bintu bingi ebisumbuwa abantu kati so siri muntu nnyo wa comment ezo simanyi bintu bya internet sibitegeera bulungi okay sibigenda nnyo nze kanti mpite mu bibuuzo byenyiza okugamba nti baabimbuuza abamu bambuuza tikati gwe nga bw'olina omusambwa oluusi waŋŋaana okwogerawo endyo naye nga bw'olina ona guidelines wafunye yes nze byonna okubuuza onoozaala otya era yemutuuka okwegatta olikikanga omuntu oba kiba kyoyooyo ekyo ekintu nakikuddamu kuba wambuza ekibuuzo lwe nasamba okusisinkana nombuuza nti omuntu wayo mufiiringa naye nga mufiiringa nga gofiiringa omuntu era nombuuza nti omuntu wayo alabika atya naye kugamba ze mulaba mu kifaananyi kyenanyumirwa nga musisinkanye twali ebusitema naye gamba ze simanyi oba kikifaananyi kyagala mulabiremu neze kyemulabiramu nga nti mufiiringa kati wombuuza ekibuuzo ekyo mbusimanyi simanyi ogambe ki okola ki bwemutuuka okwegatta era nakuddamu nekugamba nti kiri gyoliga okunsiŋano nga nti nkusanze ku buliri nga gwe tonomulaba naye nga nze nkitwala nti ndina oyo omuntu gwenkola ki gwenzikirizamu so abantu abamu balina ebibuuzo ebyokungulu ennyo nga ebibuuzo bye babuuza nze nkitwala ebyokungulu ennyo kuba omuntu wagamba nti nina omukazi gwe nawasa oba gwe nina omuntu wagamba nti mukazi wange kitegeeza oba osobola otegeera kyategeeza omukazi gwosobola obeera naye mu maka gwosobola obeera ng'ozaalamu gwosobola okubeera ng'akufumbira gwosobola okubeera omukazi kyonna kyonna kyakola mu bufumbo kati nze gwe nina kati obusiru bwe bukutwala nti nga mind zo zikuvuze mbu mwegatta omufiiringa ate kati nkutwala nga gwe omuntu abuuza ekintu kyolabako kuba oba ne question naye nga ne answer kola ki oginako omuntu wabuuza nti omukazi gw'olina omukazi kyekifuula omukazi nti byonna byonna byetagisa mu bufumbo abakola ki aba abikola kati so okuva ebbanga lye wali naye ffe wano wofuna omukyala bakuwaayo ng'omwaka ne balaba ku results ne bagamba omusajja alina kye yeekoledde wamufuna during after covid tugenda myaka 3 kati tuli myaka 3 twanga myaka 3 mwali muzaddeko oba anti ekyokuzaala abantu asinga obufumbo obutunulira ku mwana tituzadde naye gwe yakazaala abaana boolina ofunyemu ki okuzaala ate nekirala oba onazaala n'omuntu musooka kuteesa kulwa nti abantu abamu tebateesa mu kuzaala kwabwe wekanga mwazaalira obuto abannaye yalufunye kangende nakyo ekiriwo naye ebintu ebimu musooka teesa n'omuntu nga njala onzaalire oba tukiwemu emyaka egi tokola ki okuzaala so kati okuzaala kwange ne mukyala wange gwe nnina tetundakyogerako naye nga nkime with time ekinyala kituso ekyokuzaala
tujja kuzaala naye essaawa zino sinakirowooza kukuba tekindi mu birowoozo ekyokuzaala nze naye nga byonna byonna ebisigadde ebyekisenge biki tubikola naye ekyokuzaala sinakirowoozaako kubanga ngenda kugamba nti nga gw'ogwita omusambwa nti gukuwa okusinziira ku ekyo kyokola ki kyoyagala kati bw'oba tonayagala kintu tisobola kikuwa kubanga tonakyagala naye oba okyagadde kigukuwa kati ekyokuzaala kwange sinakifuna mu birowoozo byange naye naba nkifunye osanga kiribeerawo. Buli kintu kiriko ebirungi n'ebibi. Abantu beeraliikirivu nnyo ku mboozi eyo gye twasooka okuwaayo nti ogira weewaana buli kyoyagala okifuna naye essaawa yonna bakulinze ku till end in tears kubanga tuwuliddeko emboozi nnyingi nti omugagga yagula omusambwa, omugagga yaleeta amajiini n'afuna obugagga alina amayembe. Okitegeera? Abantu beeraliikirivu nti gwe weewaana era oyogera nga weenyumiriza mu kuba nti olina omusambwa. Birungi ki? Ebirungi wabinyumya kyoyagala okifuna. Beeraliikirivu ku biki ebikyamu ebiyinza okuddirira oba obuzibu bw'abantu. Kuba teri muntu abeera na muntu n'atafuna buzibu mu maka. Kati gwe obuzibu bwe butuukawo busolovingibwa butya era biki by'oyinza okuba nga weeraliikirira eyo mu maaso? Sinaba kweraliikira kuba sinabufuna. Ekirala omuntu ayogera nti kale onasonyiwa okusekamu neebaza nnyo yaneeraliikiriddeko kuba naye mutuufu. Ekirala okusisikana ono omuntu gwe muyita omusambwa sinze yamunoonya newakuba nti nasisinkana mu kibira ngenda kuwa sitoori eyo nemusisinkana asigala mu bwongo bwange nyinza okuba nga namunoonya naye sinze yamunoonya naye yasigala mu birowoozo byange. Omuntu agamba nti gye binaafundikira yabiraba atya yayabaddeko n'omusambwa ekyo kibuuzo. Abantu abalala beerabidde nti enjawulo y'omusambwa n'emijiini byawukana. Abantu emisambwa n'emijiini byawukana. Mu nsi muno mwe tulimu abantu waliwo abantu bebayita nti nenoonyeza byange n'abantu abamanyi nti alina omumo nti manyi nnyo okusinga ku ekyo gwe kyomanyi. Kyova olaba bagenda kusanga abantu abakkiriza n'abawakana nti ate yatobawakanya kubanga omuntu amanyi kyalowooza yaba amanyi nti emutuufu nate omulambululira wekanga ategedde nti kyalowooza si kyekituufu ate tunamuwakanya ku ekyo kyalowooza okujjako ng'omulambululidde mu ekyo kyalowooza nti si kyekituufu. Kati nze guno omuntu wedde naye gwe muyita omusambwa nze situnuulidde ku ebyo mbu simanyi munaazaala zima biki bigenda kuviiramu obuzibu biki kwagiri emyaka 3. Abantu abamu basisinkana oba basanga abantu ababawa emijiini. Omuntu n'alowooza nti omujiini gw'alina gwe musambwa. Ebintu bikuba abantu. Omuntu omu tayawula mujiini ku musambwa. Omusambwa gwe muntu okulya ti mu light. Tegwagala bintu biddugavu, tegwagala kyova olaba nze ondigeza nnyo okwambala ebintu ebimyufu n'ebiddugavu. Lwakuba ebiddugavu nsobola kibeeramu naye ate ebintu ebimyufu ebyo sibigendamu nnyo nti waliwo ekyama ekyekusike ekirimu ekyo ekintu. Nti abantu abamu bamanyi nti emisambwa n'emijiini tebabyawula. Omusambwa mwoyo omutukuvu kakitwale bwente nti gwe gukuwa kuza ekyo kyosabye ku ekyo kyoyagala ate gwe gukweyoleka ate si kyekintu kiri common kakitwale bwente nti kyekirabikira buli muntu. Kati omujiini bagugula nti kyekintu ekibira ku market. Omuntu yena naga njagulayo omujiini ogumpa obugagga, omujiini ogunkuuma ate ne gufundikira nga akaaba. Kati abantu abo sibawakanya.
nti basobola okuba nga endowooza gye balina ntuufu naye ate nga tekwatagana na kya myoyo gino gya misambwa naye ng'akikwatagana ku myoyo gy'emijini. Okitegeera nti abantu abamu bakola ebintu bingi n'osanga oli nga famire yonna eweddewo naye nga yalowooza aguze musambwa naye nga aguze ki mujini. Nti lwakuba tebalina kumanyisibwa kwa njawulo kumanya. Ekitegeeza omujini gugulibwa. Oli yagula omujini gwe Mombasa. Kati kankuleko muganda wange Zanero. Enenyayo nalikutte ssebo. Omujini n'obo gwagala leero ng'oyagala obugagga bujje enkya. Ogufuna. Ogenda n'ogugula gubanga oguli mu dduuka. Naye omusambwa waliwo omwami nze nsiza n'omwogera erinnya oba engamye mwogere atunda emijini era ne yansisinkanako twafunamu n'obutakkaanya naye ku lwa nsonga za myoyo egyo ng'ayagala mukolere maketi ku bintu bya mijini ng'ate nze nina omwoyo gwange ogunzikiriza okola ebintu ebitali bituufu n'ebituufu gunnambika mu bintu ebituufu n'ebitali bituufu. Kati omujini kyekintu ky'osobola okubeera nga ofuna niyo twatuvudde wano katikati n'otambula bw'oti nsobola n'okulagirira n'oba oyagadde n'ogufuna naye ng'ate gugenda wali kye bayita backfire. Backfire gwe muli ogubwatuka wali ne gukuba. Tegeeza bano abeeraliikirira balemeddwa kwawula wakati wa musambwa na mujini. Omujini gutundibwa. Omujini gutundibwa. Omusambwa gwe gukwenoonyeza. Omusambwa gwe kunoonyeza ate omujini gukuwa. Omujini gukuwa nagwo. N'oba oyagala miliyoni 5. Ebyo bagamba nti omugagga yagula amayembe. Galanisa okutta ekyalo. Amayembe malala. N'amayembe malala. Ate kati amayembe malala. Nze nagamba natukako mu nsi y'emyoyo. Era nze mbeerayo. Oluvannyuma lwa nnaku 2 mu mwaka. Mbeerayo manyi buli kikolebwa tusobola kunimba ku mijini ku mayembe oba ebintu ebitambo byammwe ebyo simanyi biki ebyo ebintu byabwe bimunaawuza byonna mbimanyi. Kati omujini gwe gukuwa obugagga leero niwaita emyezi 7 giba emyezi 7 niguba negutandika okunaawuza okunaawuza oba okutegeera okusaba okuteekawo ensonga n'ofundikira nga wejjusa ate omujini tebagugoba. Omujini gwegoba gokka gwoba omaze okugugula oba gumaze otuuka kati nga gwe n'oguteeka ewuwo wegutuuka ewuwo gusooka waliwo kye bayita okunoonyereza bameka bani mikwano gyo bani ab'eŋŋanda zo bani bafamire yo negufuna okunoonyeza kati bana atwali 10 weguba teginaba malawo teguva wooli omujini era gusobola okubatta eguba tekukusi ne gukusuula eddalu kale gukubuzaabuza mu ngeri yonna kati nga gwe Nero basobola okusanga enkya nga buli omu agamba Nero yali omugagga yeevuga tumulaba ku ggaali ona ti gwe gutandika bwe gutyo Nero kati mulaba ali kasasiro yavaako ne bakutwala eutabika ne bakujanjaba n'ekisobola okukolako eddagala lye bakukuba n'oweebaka naye nga wodde nga otandika wakoze ki tegeeza ebyo ne bagamba nti omugagga oyo tayambalanga naye ate nakoze nfune ssente nyumirwe engatto zange zitimbala ndi za Adidas nzikubi ogenda olaba omusajja mugagga naye nga bakugamba tayambala ngatto tasula ku buliri asula mu ddiiro kati obugagga n'ogamba ki ekikufu biba bivudde ku bugagga butali butuufu. Obwo obugagga bwe munoonya mmwe abantu abamu tikanfune babalimba nti misambwa egigaba obugagga naye nga gye giba mijini. Ate era gisobola n'okwawula abaagalana oba omukazi gw'oyagala oba bbaawo nemufundika nga muwaawukanye kulwegyo emijini so kati abantu abamu tebaawula bintu ebyo tebaawula mijini na misambwa naye nga ate ababaguza babagamba tukuguziza musambwa kyova olaba ogenda kufunanya abantu abawakana ku nsonga y'emisambwa nti balina ekintu kye babateekamu bo nga bo nti omusambwa gwe mujini naye ate nga olina okwawula omusambwa ku mujini
nti si bye bimu newankubadde ababaguzi abanyonyola ebintu emisambwa gye bikola ne bakuguza ekyo ekintu n'ate ng'ogenda fundikira ng'ofunye ekintu ekikuweerawo mu budde naye ng'ate tekikola nga musambwa gwali badde gukola wabula ne kikumalako mazzi mirembe kyovula kati ogenda funa amata abawakana mbu simanyi tonazaala awo yagula misambwa gye yagula mijiini gye gye gimubonyaabonya oyo awakana nti omuntu agenda okuwa ekyo ekintu kyalowooza bwe tonazaala kitegeeza ali akiyiseemu kyali kimutuusizaku ekyo ekintu abamu bagamba empewo ezo embi zisobola okukuwamba era bagambye oyo omwana omulaba tagenda kuwasa nti ekintu ekyo kijja ne kikweyoleka kikujjako obwagazi bwa muntu munno like omukazi owa bulijjo nga gwolaba nekibeera nga kikukozesa ozuukuka okooye okoze eki kati babadde muzaala ddi kati ze sinazuukukako nga nkooye kuba ebintu byange tebikyali bya birooto okitegeera kati ye mijini gyabwe gibawasa ne bazuukuka nga bakooye nze si gyenfuna kuba ndi naye nsula naye ne baka naye nsiiba naye nakati esaawa zo newenjogerera waali wadde gwe tunafuna waganye kati omuntu ayagwera ekiro ekyo tomunenya naye mutuufu kwekyo kyamanyi kyova nakugambye nnyo nti weegendereze nnyo okukkirizisa abantu nga tutandika ali nga tetunajja wano we tuli nti webala nnyo okukkirizisa omuntu omulage nti kyoli ku mazima kuba bisa okuviirako obuzibu gwe nga gwe okwagala okumanyisa ate obugenda omanyizisa nti ekintu kituufu kyoliko tebagenda kuvaayo munaye kudduukirira ekyo kyo nkikugambira wano no nze mba nkola emboozi kyova olabe waŋŋambye nkutwale ngukulage nange mmanya wenkoma kati wengulaba ne bugamba tusiimye Rasita katumuweeyo muganda waffe olaba nange wontadde mulayiniyo kyova nagambye mukulu tujja kusisinkana ewantu tonyomyengamu naye nga nze basaagala kwemalirayo kankati kankugambe ekintu kankubuza ekintu kimu twava mu mboozi eyo entambulirako olw'enfudu erabika neŋŋamba nze kati ebyenfudu nakunyonyodde dda nekugamba nti essaawa ze twakoleramu olaba leero tugezezaako okukeera kati so ekyo ekyenfudu kiveeko kyayamba gwe sinze kubanga wasobola okufuna emboozi gye naali nkuwa okitegeera so kati ebintu ebimu olina kusiima busiimi gwe nga gwe n'okunsisinkana leero osiimiddwa kubadde nga onkubira amasimu onkubira naye nga leero tetujja kukola twabadde nabakukola jjo essaawa ezatuuse enkuba netonya paka ebwazibye sigenda kukola ndowooza badde sisiimiddwamu kubanga nabadde nina okubeera nga nfuna okumanyisibwa kubanze buli muntu gwensisinkana nfuna okumanyisibwa ku ye nengamba ti neronge namusinga naye kati nina byensobola okugamba nebisirina kugamba kubanga mwe mukola olugambo kuba ebintu bibeera mu bintu byammwe ebya kamera kati saagala tekubakola lugambo nkakasa yes nkusinga obukulu naye nkakasa wokulidde olina emboozi zo zowulira ddala mu byalo eyo nabadde ngenda ku luzzi nesanga omusambwa temugenda biki gumweru basanga majini saawa 8 weziti tokkirira toyita mu kabira omusambwa tesobola kweweka muntu saawa 8 nowoba okubye obanga saawa ezo 8 ezetuntu omusana yegwakira mu kyalo nolanga kulinga ogwambuka amazzi omusambwa tesobola kweyolekera muntu okugweyoleka guba mujini kubanga omujini gwe guntu ogufollowing ebintu ebimasaamasa kati n'emboozi oba oyagala gikuwa njikuwa eri wakati w'omujini n'omusambwa kuba omusambwa baguyita dasimu omujini ogwo ogukuba abantu obwama ogweyoleka kuba gukola obuntu wali kye bayita okusikiriza gusikiriza kuba gutambula mu bintu ebimasaamasa ebyo kyova abakazi ennaku zino bakyagwa nnyo mu mijini egyo kuba omuntu akola request ye okusaba kwe ng'agenze omuntu enaye n'asobola ogumuguza n'amusindikira ku kye tuyita akatego n'osisinkana ekintu ekikusikiriza amaaso kuba ebintu ebimasaamasa ebisikiriza nnyo abantu amaaso ne gumweyoleka
sinakinire gumukolera ekyo kyayagala naye wali kyetuyita end gye bikomekerera nate yejjusa nga tesa gwejja kuba gutegugenda omujini tegugenda n'oba ofa. Kisoboka okubanga abakyala be batera okunyumya emboozi oba mu kyaki oba biki nakolako emboozi era zino eza life stories nga omukyala agamba alina ekimukozesa sifunangako musajja ali awo agamba nti waliwo ekimukozesa tewali nawulira emboozi yo nti wawasa omusambwa nagiwulira mu bitundutundu nenzija manye nga njagala kulireetinga ekintu kiri abakazi kye batera okwogerako kye bayita spiritual husband ngamba omusajja ono nayinza okuba alina spiritual wife kisoboka okubanga emijini kuba ogambye ebyo bikozesa mijini emijini egisinga misajja emikazi gyegiri abasajja basirika busirisi nati kati abasajja omutonzi omaze muyita mutonzi mu wente Katonda ayina ekito kyatuteekamu nga ffe abasajja tulina ebyama bitusirikira era kyovula abantu abagenda kubona abasamize abaffe nze nkita bwento abababba nti era namba esinga ababakazi nti baba n'ebizibu baidha abakazi balina ebizibu bingi mu nsi muno aba abakazi n'omukazi wagenda ku luzi mu kyalo eyo enkima zisobola omukwata ng'ambe enkima zategeera ddi omukazi abakazi balina ebizibu sekoko mbate era zirumba abakazi sekoko amato kimanyi isa sekoko zirumba nnyo abakazi abazi bagala batagula nga seko bakwata kati so ogwo mujini abakazi gubeeyoleka nnyo kwajjukuba nnyo abakazi obwama ogambye ebimasamasa abakazi bamasamasa kati abakazi balina ebintu ebeeteekako bye batamanyi nti bisikiriza giri emyoyo egyo okola kyo basisinkana kiva omukazi asofuna ekimukozesa ekiro newaba yebasemu obwebasi bwati afuna ekimukozesa kati ebintu gyebiri ebyo ate neguba owo omujini egwa gumukozeseza kizibu ogamba omusajja we kyovula bokwata ku mukazi wo nga tayagala tanabwagazi nogane banaye mukazi wange kye nenga alina ekyama kyekoze ki kyasirikidde nga tasobola kikugamba nti nina ekinkozesa si kutabula bufumbo bw'abantu naye naye n'omuntu asobola okunoonyeza nga nogane kituufu omukazi wange ziyamuwasa namwanjula ne mugatempeta lwaki tampaako kanjitwale bwentyo lwaki tampaako naye nga omukazi alina ekintu kyamuwasa ye kyakola ki kyatamanyi kati so ebintu ebyo gyebiri era omukutu oyo asobola okufuna omuntu amukozesa ate era bifundikira nga oluusi bye bajjeko n'abaagalwa baabwe eyo emijini gyenjogerako bagusooka kugobawo omuntu oyo kuba emijini egyo migezi nnyo wegimanya nti kati Nero yagenda okundeetera okubeera nga omukazi ono awugukwa anvaako njiko ekisooka okuba nga kikugoba ku mukazi wo n'omukyawa omusajja atafuna feelings zo beera mu kuyambayamba mu maka naye nga ate omukazi ayala n'ekimukozesa ekiro naye atera okukwata sawa kikugamba kubanga abakazi abamu balina okutya abayi wena kiga omusajja agenda kunkyawa kwa abasajja ffe tulina eŋŋaabo gyagenda onyumizeko kyaliyo ogambe ssebo olina omujini ogukima nti mukazi wange takyampaako nti mukazi wange alina ekimukoze akitegeera kati abakazi abamu bafuna okutya okwo naye akansirikira ekyama kyange n'omukwatako nga takyayagala nga nekimumalire ng'ate naye takikola nti lwakuba nti ayagala wabula waliwo ekimuforcing okukola ekyo ekintu nofudika nga mbakakoze eki gafudde buli kimu kisaanye olw'ebyo ebintu ku mijini egyo enjawulo abantu bali ade n'okutya kati mu mboozi eri gye twayogerako watulaga nti ogenda mulina ennaku ze mugenda ne musisinkana ne famire ya mukyalawo wa famire z'emisambwa ne musangayo n'abalala bagambye tubuulire ogenda otya baani abo lwaki weyimiya nnyo abantu okubeera nga baagala okukozesa ensobi naye wangambye ekyo jja kukinnyonnyolako era twagambye
comment ezimu tuziddemu kuba nange wenkola ebintu siteekawo ate kulekera abantu bibuuzo ekintu kimu ebibuuzo we bijja wemba nina obusobozi mba njagala nenzirayo omuntu eyampadde eri ebibuuzo ebibi omanyi eri ebibuuzo ebibi ekyo kimanyi omanyi eri ebibuuzo ebisobola okuteeka abaganda kebayita akati abaga omanyi eri ebibuuzo ebisobola okuzikiriza obulamu bwo ate eri ebibuuzo ebisobola okubbulula obulamu bwo simanyi oba ekintu ekyo badde okimanyi kimanyi era ebimu nagezezaako byeliminatinga mu mboozi kakati nze si mubi n'emboozi nina kyenjala okusunirako akatini bwabuuza ebibuuzo bingi naye si mu bubi ebibuuzo ebimu byerekereyo nkano wabadde oŋŋambye ojja kamogolako ebibuuzo ebimu byerekereyo kubanga bigenda kuleetera ate kyotandisiimye ate nga abantu bakyakwetaaga kakati nga nti emisambwa agika okusinza ku ekyo kyoyagadde ate n'abantu njala bawule wakati w'emisambwa n'emijini naga amayembe gawe kambiveeko ebyo kuba nina mukiyita kukuba tionaatawo boyingiririra kitegeera akati nze we nali sisinkana ono omukyalo we namusisinkana oluvannyuma lwa kumpi gwali mwaka nga we nakunnyonnyodde anampa kye nali njagala alina nebyankolera nga ze sinamutegeera nti byakoze ki yabinkolera naye wabula nga nze ngamba amanyi abazadde batugamba mwana waffe twamunaza kayayaana ebbombo mbu alina emikisa okimanyi ekyo azadde twamunaza omikisa munanga fe alina emikisa naye nga waliwo omukisa ogwo ogumu ogukwenoonyeza naye nga gwe tokimanyi kati ze nalina omukisa ogwanoonya naye lwakuba nti emikisa egimu gibaako n'obukwakkulizo oba amateeka kubanga n'obeera mu sirikale oba ne order eva eri bajeno mugende mukwate gundi ono temukwata muveewaawo mugende okubeera nga kyova babeera organized okuba either okutwaliza amateeka oba okutwala ekintu ekyo mu butuufu bwakyo naye abalina gwe bagenda okukwata bamukwata nga bali organized temalaga kugwako kuba afunye order kanange nina order yange entwala n'obulamu bwange okubeera nga buli organized kyova nze sobola kuvuma sobola kuyombesa sobola wakana naawe kubanga zenna kyemmanyi kyotamanyi kati wenda nga owakana ng'ombuuza ebibuuzo bingi sobola kunenya kati kibaite okubeera organized mu bintu ebimu kati zenna ekimu kimu kyenjawulo okugamba kati mu mwaka omwaka gubeeramu emyezi 12 kati nze mu bulamu bwange nze manyi omwaka gubeeramu emyaka 12 naye ennaku teziwera omwaka gubeeramu emyezi 12 naye nze ninaku zange ezitawera nze mpakanya omwezi gubeeramu ennaku 3 mu lumu naye nze wange nkitwala nti ennaku zibeeramu ennaku 28 buli mwezi tina ennaku zange 2 mu mwaka zisikola ki zisibala oba zentwala nga za muwendo eri obulamu bwange ngeze sigenda bizibalya mu bulamu tozibala mweno kalende yaffe tukozesa kubanga za bukulu za bulamu nnyo oba za muwendo nnyo eri obulamu bwange kwekyo kyenjagala n'ekyo kyenina otuukiriza eri ekyansabibwa oba ekyandagirwa okukola ki okola kati ekintu kimu kyenjagala okugamba jinja eyo omanyi wangamba olinayo abantu nagamba oluguudo lw'ejjinja ndubeerako paka tuka Embaale otuuka Mbaale njagala kumanya Mbaale Uduuda ninawo abantu bange kati olubala okuva eyo nojja n'otuuka Kamuli Iganga Lugazi Mukono Kampala olwo oluguudo kaŋŋambe nga wowulira bano nti bava Masaka n'abanya nti atuuka bayitayo weeyo wali boda ya Uganda Mutukula kati nange okuva Embaale Buduuda paka Kampala wammwe sigamba nti waffe wammwe kubeera olayo abantu bo sisobola weŋŋamba nti kankube ku ssimu eno ofune ekyokulya oba osiraanye
tonawosobola kulemerwa kusula sirina wesobola kakati mwine ekintu kimu kyemutana bakutegeera nga mmwe abantu kino kakikugambeko ng'ekyama lwaki kugamba nti nina ennaku zange 2 zembala mu mwaka emabira awo ng'ovudde kukoti Jenja Road nga w'omwogere wali enajjemba awo noyingire mu ndeera waliwo akatebe akeeru mu mabira kaliza buli mwezi ogw'omukaaga guno gwa 8 n'omwezi buli tukagwa 6 ne Desemba kinandigambye nti kyenkola nze nina akatebe kentuulako okumala essaawa 12 12 hours akatebe kentuulako nintekayo kye bayita okusaba kwange n'okwemulugunya kwange n'okwetonda kwange okwemulugunya oyindako okwemulugunya okusaba n'okwetonda baida abatukole balina ekyo ekintu kyomusi weetonde ebintu byabwe ebyo akakatebe kolaba awo mu mabira abamanyi bakamanyi abali bayiseko ejinja nga bagenda jinja bakategeera nze kati gwe mulinga omutango kalina okubeera ku bwevanyuma nnaku emeka mu mwaka ennaku 2 mu mwaka Desemba n'ogw'omukaaga kentuulako era akakatebe munjogere nyangu nkayita akatebe k'emyoyo akali mabirawo simanyi obwaliwo kalabyeko obwaliwo kasisinkanyeeko ongambye obeera simanyi mutukula simanyi wayo ogyoyiteyo okasisinkana akatebe ako olitegeera kyekola ki akatebe kentegeeza kati akatebe ako kino tekingana kyogera kubanga nze nfuna okumanyisibwa nero oli mukwano ofuse mukwano gwange nze ndi proud n'ekyo kyendi kyova nvaayo kigamba ensi abakkiriza ne bakola ki ne bakkiriza abagana ne bakola ki ne bagaana kuba tetuli okulirizisa buli muntu alina endowooza ye kati akakatebe nkatulako essaawa 12 12 hours katulako 12 ez'okumakya si 12 ez'okumakya okatulako 12 hours si 12 kazi akatebe ako nkatulako saa 6 ogw'emisana akatebe akali awo mu mabira kalijja kubuulira ebimu ku byo naye wakwadde ebimu si bikumaliddeeyo akatebe kali mu mabira essaawa 6 ogw'emisana bwe bumu obudde obukulaga olunaku lwe lunaatambula kyova olaba omutonzi oyo yali atonda enjuba yekupointingamu ku ssaawa ez'omukaaga okusongamu nti gwe kyova osanga ekisiikirizo kitambuliramu kyebayita okutambulira mu kisiikirizo ekyo nti essaawa ezo ey'omukaaga ekisiikirizo kitambulira mu magulu go oba weetambuliramu akantu abantu abamu tebakola ki tebakigendereranga kale essaawa ez'omukaaga gwe gyogendeza essaawa 6 gweoyimira mu lujjaalo enjuba epointinze mu bwenyibu lwe lunaku lwo essaawa 6 bwe lunaku lwo kati lwe luba olunaku lwange ogenda okwetonda okusaba n'okwenenya so n'okubanga ekindi wano essaawa zendi kwonoona naye kati zenna ennaku zange ez'okwetoneramu kati akatebe katwako essaawa 12 sina kwogera sina kulya sina kunywa wabula mba nina okubeera nga ntudde awo okubeera nga nsaba kyenjagala baŋŋaanye okwogera ennyo naye ngenda kuzzaayo nsaba neenenya neetonda ogambye olina akatebe ako kali mabira mabira kitundu mabira wano Jinja Road
nanti amabira gerera ku kati gwe ate jinja oba kutejenja lori mabira kigosanga amalala ngovude na jembe no yingireyo munda olama gosanga amalala gali abiri galwagala na galu yonna mabira naye waliwo otuuka n'okutulamu kati vejinja sorry va wano erugazi yingire na jembe va mwaga mabira gasoke na jembe wala gamala go yingiramu ago wala bakatebe abakamanyi nawo ovuze motoka yo n'ogenda ojja kala kakalaki ka white keru kati akakatebe abakamanyi bakolaki bakamanyi kyova tusakasanga ko muntu nga amaze gatuulako abave jinja abakozesa mabira musobola okwetegereza kubangezaako obanga tokiwulirangako ndowooza oyinza obutakiwa maaso oba akalabako ojja kunderawo mu comment section naye omusajja yagambye katuulako ng'agenda okwetonda okusaba n'okwenenya ebintu bino tebabyawula tebaawula kwenenya kwetonda na kusaba okwetonda kufaanaganamu n'okwenenya naye ate okwenenya kuba kulala n'okwetonda so kati zeje nkola ki ennaku zange ziba 2 mu mwaka ogw'omukaaga ne Desemba kyova akakatebe sooka yitako nga tekuli akaliko simanyi oba n'abalala abali nze kwanze swakukiza nti nze kanza aliyo mu nsi kwa emisambwa gino gironda abantu okusinziira ku ekyo kye bali ate yansula sinze nzekka kisoboka kubanga eriyo n'abalala abali nze nga nabo bakabeerako osanga bo baba ennaku ezitafaanagana ng'ezange oba si kyo nga bo baba ennaku ezikola ekintu ekyo ate zimubudde kwesikoleramu tuddamu kiri ekibuuzo ogenda otya mu bantu ba mukyalawo buli olunaku lwe wagamba lwe mugenda oyitira mu katebe akatebe nkatulako bwe nti neneetonda nenenya n'okusaba direct mba connected ekibayita n'emyoyo kuba omusambwa mwoyo si muntu nga ggwe niwankadde gusooka okweyoleka ng'omuntu ndigukolera ekyo kyoyagala nga ggwe n'ogufiiringa naye ekigumpisa omwoyo nti gwo gusobola okubeera nga gukuwa communication noga nti ogenda n'ennero yogera kino tegwaga okusooseeyo eyo entegera mbasigirina nga kijimbisa emyoyo kazi netula n'abantu bange ne famire yaago netwogera nga tudde kwaka akatebe era mbeera direct eyo mbikugambye byakyama te omuntu agenda kwebuuza walina studio erugazi gwe wategeera ddi nti akakatebe lyekkubo era ani akugamba nti akatebe ako lyekkubo eriyingira oba mu bwakabaka bw'emisambwa oba kati ombuze kibuuzo wategeera otya kati ekibuuzo kyobuuza kati osobola okubeera otya n'emisambwa nogaa nti wategeera otya nga tolulira omuntu asobola okumanyisa okimanyi nti webali kubuuza kituufu ekibuuzo kyobuuza kirungi era webali kituufu kati gwe ensobi gyokola olowooza nange ninga wombuuza ekibuuzo mbu wategeera otya kwewuunya nze gwe basobola okugamba nga tugenda sisinkana leero tumaze ennaku 3 nga twogera ne baŋŋaana okusisinkana paka leero enkusisinkana nga maze okubaako byenkola n'okusaba so akatebe ako kati gwe ngamba nti omanyi otya nibyogenda okumbuuza oluusi mba nina okumanyisibwa binenge gye ngenda okuddamu n'okulambika nti kino tokibuuza oba n'okimbuuza nenkyebalama kulema kuleetera gwe eki buzibu kati omubuuza akatebe ako amanyisibwa otya simanyi ate oyingira otya nga toledde okimanyi omuntu gwe nina buli bwe butwazi bwe kati twogedde nti akatebe kooyitira nsobola okuva eno ngamba waayo
Musajja ono alina ebirungi nange neneetyebeka katebe. Katuuleko. Gendayo. Emabiro manyiwa. Kati genda okatuuleko. Wali bisigenda kugamba mu kamera. Kuba okola olugambo gwe nga goli muntu wa lugambo. Ebintu enebozi naliko nange photographer nga gwe naliko omuntu eri ebintu. Wali bisigenda kugamba. Inti ebise singa embuzimu zetwakolanga zenakolanga nga so okuleetera abantu okutya kati gwe katuuleko genda goli janoga abantu atwakali akatebe kitafuna so otula katebe noyingira ensi y'emyoyo y'emisambwa katebe mabira kitwaye abantu abo kye baagala okuwulira keeru kale awo keeru wekati kaliko embaawo 3 weziti ziri 3 sagenda nonya katebe mabira agwegenda okana naye si kanonya katuulako atuulako just kanonya kakwata video isa tunagenda njenjagala otuuleko nonzi ewe nakalaba njagamba kuba nkulidde eyo naye olaba sikinotisinga nganti mabira mulimu akatebe akeeru abakamanyi bakamanyi n'atakamanya akanoonya kati atita kumakanonya kunoonya abantu oba wakana si mubi onasonyi wa muganda wange mu nsi muno tulinamu abantu abawakanyi katuuleko katuuleko gwegenda kawumulireko kankitwale bwenti so awo weetonderawo ku katebe okusaba n'okwenenya tewali mikolo mirala gikolebwako okwetonda n'okwenenya bintu bisatu kikola buli luvannyuma lwa mwaka mu nnaku 2 mu mwaka okikola emirundi 2 kale kyenyinza okugamba nti kyenfunamu kyekizibu kyoyinza ofunamu nti kikkakatako kinkakatako kati wenda bw'oli agamba simanyi anda akuzaalire ogambe nti nomuzaalire nti mumaze ebbanga nga temuzaala maze kati nzaala era nzijjo nga twazadde so abantu abawakana baliki bawakane abakkiriza bakole ki bakkirize ate n'oyo awakana agezese omanyi antamu tuwakana niomala tuka ate emisambwa gino kankikugambe oba emyoyo gino giddira nnyo omuntu awakana tegimuddiramu kuba yali yawakana kadde gimulago kibayita nti katukulageko ku maanyi kati ate gyo tegisonyiwa gijala gikulekeyo mu ekyo ekintu kyowakanya tikikola ki kikola abalala balabire ku ggwe kyova nze nkwegereza nnyo n'ebintu byombuuza wano ninga kamuleke musajja wange kwewala gwe kuleetera kufuna buzibu ng'obwo kati toterangayo bantu mugongo nti oyagala bakkirizisa nnyo emboozi zenkola ntuufu emboozi zenkola okitegeera ebintu ng'ebyo nti abantu baleete gwe baleete okukkiriza wabula bo baleke bo beezuulire ekyo kye baagala okukola ki okulaba kubanga abantu bonna baleete okukkiriza nti gwe nga gwe oyagala nnyo obalaga nti bituufu oba bya bulimba gwagenda kwereetera obuzibu nze siri musawo wa kinnansi siri musamizi era n'abasamizi abamu bavuma kuba bakola bya bufere siri musawo muganda sigaba ddagala sigaba namba yange eno gye njogerako life story yange nze sijanjaba muntu wabula oyo gwe baŋŋambe nti yamba nero alina kino kimukutemu mugambe kola kino ngenda kigira wali rodi wena akugiremu awo ngene kugambye ngakanchikole kululwe wakyali wange oba mukwano gwange nesigala vani range musibe enze sina business kubanga saagula bintu ebijini gyabo ndate jigenda kumanja eyo story yange kaniza tekina kunkakatako kukakasa oli wademba okukiriza oli yademba okuwakana kuba yendowooza
naye ebintu ebimu temuwakanyanga. Kale anyway okusinziira ku bibuuzo nekyonzizeemu ndowooza kye nina okukola kino kyo nagambe ngenda kikola verifyinga emboozi yo. Ekyo kye ndi okugamba, ekyo ky'oli okwogerako, ekyo kye ndi okugamba. Verified, okuverifyinga omuntu omukakasa. Ensobi gy'oli okukola kati egenda okuleetera ebizibu. Verifying nti nsisinkaneko bannamawulire kuba wagamba asisinkanako bannamawulire nabagoba owali omwana gwe bayita soda omulenzi oyo mumanyi mukwano gwange yafuna ebizibu byali bingi. Ojo omusisinkana omubuuzi oyo soda oyo kuwakanya n'abantu babamuwabya. Era siba kubanga ndi muntu mwetoowaze nnyo eri emyoyo gino egy'emisambo nga bwe mugyogera. Yali awedde musisinkana wobanga mukwano gwo nga bw'ogambye musisinkana akubuulire. Wano ne munnamawulire omulala yajja ng'ayobye ne mukazi we nga balwanye ne teyaŋŋamba twali waka nga tukola naye sho. Omukyala wange nga gwe goyita omusamwa najja n'aŋŋamba oyo mulenzi kuba bali bamubanja emyezi gyali 5 ennyumba gy'asasula yali emitwalo 2 alina ddabo. Olw'okuba nti kale bambi yali mwetoowaze era yagondera amateeka ye yali anoonya bintu byamwe munoonya muteeka ku social media biki bambi era soda yamuleeta namufuna ekisa nze nga musisinkanye nembondinga naye kati ate guli omusambwa kankitwale wenti gwagala okunsanyusa nze nganze bambi nemufunamu ekisa. Olwafuna ekisa gyali wenti twetukana esho mukyala wange oyo naŋŋamba naye omanyi omulenzi nebako kyokola ki kyomukolera era nembaako kyemuwa nemugamba era neyewuunya nnyo nebugamba landlord wakubanja biki nembako kyenakwata nenkola ki nemuwa. Munamawulire esimu bakyabirimu yabivaamu kwa nnaku sikyamulaba takyankubira naye nga kyomanya nakola ki nabako engeri gyemuyambamu ng'emuoba endala. Kati ate oyo soda yali awakanya nnyo era byamutukako byali bibi nnyo. Tesiwakanya nnyo kati gwe naawe obuzibu olina oyagala okukkirizisa abantu nti emboozi gy'okola oyagala balaga amazima. Ezo komenti zo z'osoma zikuwaliza okubuuza ebibuuzo byetandisaanidde kubuuza kijja okuleetera ebizibu. Sagala obeere nga soda. Focus 360 na final channel ku Obadde Life Stories ndowooza ngezezaako okuddamu ebibuuzo byammwe ebisobose n'ebitasobose. Sigenda kufuukanga soda tugenderaawo naye n'abansobodde nja kubafunirako ku munnamawulire kuba namba njirina wano awulidde mbo ye yagulabako enamba y'omulenzi njirina wano ye nga bw'asobola okuba nti ye yagulabako gwe nja okuleeta abakakase mbu yalabako naye nzi annaye awadde wagamba sigambye nti yalabako Zannero gendayo otulabire siirina gwe genda kulabira. Yasimibwa kubanga nafuna ekisa gyali situnulanga omuntu ayinza okusiimibwa ennyo n'amaviiri gange gano way out.